eno audio njikoze okubalaga oluganda oba oluganda oluli wakati wa Qur'ani namba. Nti bw'otuuka ku surat al-Nas gw'oba omanyi osomye Qur'ani ogimazeeyo, naye ate by'osomye mu surat al-Nas bikugamba koddayo mu surat al-Fatiha. Nti Qur'ani Allah yagitonda nga yeetooloola oluganda oluli wakati wa Qur'ani namba okuva ku surat al-Fatiha ne surat al-Nas. Nti gw'oba olowooza otuuse ku nkomerero naye oba otandika butandisi. Kale tuba tuyigako oluganda olwo olwa Qur'ani namba. Ekisooka nti bwe tutandika wano mu surat al-Nas n'ogamba nti neekingiriza ne Katonda omulezi w'abantu. Ani Katonda? Qur'ani ekuzzaayo ku surat al-Fatiha etandika ng'egamba alhamdulillahi rabbil alamiina, ku linnya lya Katonda omusaasizi ow'ekisa ekingi. Nti oyo omusaasizi ow'ekisa ekingi gw'osaba akutaase era akukingirize obubi obuva mu bantu. Mulaba oluganda olwo nti nno wano osaba Allah akukingirize. Ani gw'osaba okukingiriza? Alhamdulillahi rabbil alamiina, omusaasizi ow'ekisa ekingi. Then bwe tujja wano ku aya eddako mu surat al-Nas, aya ey'okubiri n'ey'okusatu nti neekingiriza ne Katonda omufuzi w'abantu, Katonda w'abantu. Tugirabanga wano mu surat al-Fatiha Katonda atugamba mu aya ey'okusatu nti omusaasizi okusaasira okubuna, omusaasizi okusaasira okwawufu. Nti oyo Katonda w'abantu gw'osaba okukingiriza oba akukingirize obi obuva mu bantu, yasinga obusaasizi. Okusaasira kwe kubuna, okusaasira kwe kwawufu. Mulaba engeri gye birelatingamu nti eno osaba kutaasibwa, naye gw'osaba okutaasibwa yeeyogeddeku wano mu surat al-Fatiha nti ye musaasizi okusaasira okubuna, ye musaasizi okusaasira okwawufu. Nti bw'omala okusaba eri, omaze okusoma surat al-Falaq, surat al-Nas, okumawo eno n'omutendereza obanga atandika obutandisi. Qur'ani yerotatinga yeetooloola bwetooloozi bw'etyo. Then aya ey'okuna mu surat al-Nas n'ogamba nti okumponya mu bubi bw'omulabankanya sitaani. Tujja wano mu al-Fatiha aya ey'okuna nga tugamba nti omufuzi w'olunaku lw'okusasula. Nti alina obufuzi bwa buli kimu. Ekitegeera. So ono gw'osaba mu surat al-Nas nti akutaase obubi bw'omulabankanya sitaani, okimanyi bulungi nti omusaba kubanga ye mufuzi owa buli kimu paka ku lunaku lw'enkomerero. Muntegeera kansuubire muntegeera, because wano obadde osaba akutaase obubi obuva mu bantu n'obubi bw'omulabankanya sitaani, n'ojja wano mu al-Fatiha aya ey'okuna nga omukakasa nti ye gwe mufuzi w'olunaku lw'okusasula, nti ye mufuzi wa buli kimu paka ku lunaku lw'okusasula. Kansuubire muntegedde inshallah ta'ala. Then wano mu aya ey'okutaano mu surat al-Nas n'ogamba nti oyo alabankanya mu bifuba by'abantu, nti shaitani atuula mu kifuba. Ekitegeerayo. Ate wano ogambye mu surat al-Fatiha aya ey'okutaano nti gwe wekka gwe gwe tusinza era gwe wekka gwe tusaba okutuyamba, ng'okimanyi nti oyo Allah kasita omutuuza mu mutima gwo, mu kifuba kyo, yekka yasobola okukijjanjaba n'okutuyamba okuva eri obubi bw'emitima gyaffe, obubi bw'abantu abatwetoolodde, obubi bwa shayatini. Mulaba nti surat al-Nas ogisoma naye ogisoma ekuzzaayo ku surat al-Fatiha. Then bwe tujja mu surat al-Nas aya esembayo nti musitaani ow'omumajini ne musitaani ow'omu bantu. Jjukira tusaba Allah atukingirize okuva mu sitaani ow'omumajini ne musitaani ow'omu bantu. Nti eyo aya etuvuga etuzza ku surat al-Fatiha aya ey'omukaaga n'ey'omusanvu we tugambira nti tuluŋŋamye mu kkubo eggolokofu, ekkubo lyabo be wagabira, eritali lyabo be wasunguwalira wadde eryababuze. Bwe twali tusoma surat al-Fatiha amakubo ago gonna twagannyonnyola mu mulambulukufu. Ekkubo eggolokofu ne tuliraba, ekkubo lyabo be wagabira ne tuliraba, ekkubo lyabo be wasunguwalira ne tuliraba,
ekkubo ly'abo ababuze ne tuliraba ne tulaba enjawulo eriwo mu makubo ago gonna. Therefore bwe tusoma wano nti tukingirize shayatini bwe tusoma wano mu surat al-Nasi nti musitaani ow'omu majini ne musitaani ow'omu bantu, ekuvuga ekuzza eno ng'osaba Allah wo nti nnuŋŋamya mu kkubo eggolokofu nneme kubeera mu makubo ago gonna amabi gaakola ki gaayogerako. Kati kwegamba mulaba relationship nti Qur'ani olaba ng'ebeera ekomye, naye enkomerero ya Qur'ani ekuvuga ekuzzaayo ku ntandikwa eya Qur'ani. Inshallah ta'ala twongere okusaba Allah atunyweze era atuwa obulungi obuli mu bigambo bye. Actually nze kyendabye nti bw'omala osoma surat al-Fatiha ne surat al-Nas ate gattako surat al-Fatiha bw'oba watandise nayo, it is very good, amazing, kirungi nnyo, naye ate jangu ne ku nkomerero okomekkereze nayo kubanga ndaba nga yeetooloola bwetooloozi. Byonna bye mbadde nsaba mu surat al-Falaq ne surat al-Nas ate mbisanga wano mu al-Fatiha, ndaba nga nnina okugigattako. Jjukira twasomye ku bulungi bwa al-Fatiha nti Allah yatugamba bw'ogisoma buli kyonna ky'osabye Allah abeera akola ki? Akikuwa. Tugijjukira, musobola okuddayo ne musoma ku surat al-Fatiha. Naye nga bwebwo obulungi bwa Qur'ani teyina nkomekkerero nti nno tusobola gamba nti nno ngikomezza. Enkomekkerero ate ekuvuga ekuzza ku ki? Ku ntandikwa. Nga bwe twalabye ebyafaayo byonna ebikwata ku eno essuura nga tutandika waggulu mu surat al-Falaq nti muddeeyo muwulirize surat al-Falaq kubanga essuura zino twazitandise nga nnongo era zitambulira wamu, zakkira mu kiro kimu, era nga tulaba omubaka azoogerako n'okutukubiriza okubeera nga tuzeenywerezaako buli lwe tubeera tufunyemu obulumi bwonna bwe tuba tubufunye, obulwadde bwonna bwe buba butusanze, obunafu, n'okuzeekwatirako buli kawungeezi ne tuzisoma emirundi 3 na buli kiro okuzisoma emirundi emeka? 3. Rukuya twagiwadde nga tutandika surat al-Falaq butya bwe tugikozesa procedures ze tulina okutambuliramu nga tukozesa essuura eno. Tufube okulaba nga tuddayo tuwuliriza surat al-Falaq, tujja funamu nnyo n'okutegeera obulungi obuli mu ssuura zino. Biidhni rahman, insha allahu ta'ala twongere okusaba Allah asobole okubeera nga atukuuma era atuwa obulungi obuli mu Qur'ani, obulungi obuli mu Busiraamu, obulungi obuva mu bitonde bye, atukingirize n'obubi obubivaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.